Nkwanirize yekumide ku Jonathan Exclusive awebale nate okubanga otwegattako n'okulondawo ffe okubanga tukutuusaako ensonga ez'enjawulo zogenda maaso n'okubanga omanya mu field zonna entertainment tubaayo obula n'ensonga nga ze tukuleetedde olunaku olwaleero oba oliawo nayo tuyitirayo okubanga tukuwa ekituufu kyogenda maaso kyoweetaaga okubanga omanya nga tugenda maaso n'okubanga tukuleetera abakugu abanaakikunnyonnyolako okubanga ofuna ekituufu. Anze Jonathan Exclusive era nga olunaku olwaleero ngenda tutambula n'omukulu omubaka wa Mawogola addako pozi yaffe eri Mawogola South. Mawogola South. Mawogola South. Ate nange gyenva nze kennyini. So bwe ngamba nti omubaka addako oba otegeerera ddala nti nange nkijje ku ntobo ya mutima because nange aba agenda kunkiikirira wamu n'okukiikirira abantu b'ewaffe eyo oba oliawo gye tuva ne tujja ne tubeera nga tuwangaalirako eno mu bitundu ebirala. So mukulu kusaba obuze kuba tulaba ate tube nga tutambula mpola. Abagoberera channel eno eya Jonathan Exclusive mbabuuzaako ate era ne mbebaza okufisanga akadde ne mulaba ekisinga okubeera ekikulu kye mbuulira buli muntu gwendaba nga agenda ku mikutu gino kwe kujja ebyo ebikugasa ebikugattako ate obulamu obutambulemu nga otambulira mu kumanya. Kale tugenda kubanga twogera ku nsonga z'akabinja ka M23. Akabinja kano kakoze obulumbaganyi mu ggwanga erya Congo era amawulire ne gasasanira ensi yonna. Ndabyeko abantu bangi abatandise okubundabunda nga tebalina wakudda oluvannyuma lw'obulumbaganyi buno. Ate abakadde kano akabinja kano oyinza tubayite bayeekera nabo so bayita bayekera okusinziira ku ggwanga erya DR Congo aliyo nga bwe libayita. Manyi kati mu mbeera ey'okubeera nti waliwo gavumenti eri mu buyinza abantu bagironda buli muntu yenna agezaako okukozesa eryanyi n'ekiruubirirwa eky'okugijja mu buyinza abeera muyekera wa gavumenti. So mu mbeera eyo oyinza obayita nti bayekera ba DR Congo. Nga Uganda naye weeyina abayekera abalina ekigendero okugijjamu nga abayekera bano be ba ADF bulijjo gavumenti betutegeeza era nabo nga bayina enkambi ez'enjawulo ezibeera eyo mu ADF ezibeera mu Congo gavumenti gye badde egenda okulaba nti efungiza okulaba nti ebafuutulayo oba oliawo n'enkambi zaabwe okuzikendera nga bwe twalina n'abayekera abogerwako abakoni mu mbeera bwetyo. Akabinja kano kavaawa because nkawuliramu Rwanda nkawuliramu omuntu akulaba akadde kano yandyagadde okumanya akabinja kano kavaawa katandikirawa era kafuuka kutya ak'amaanyi okuba nti katuuse okutuusa eggwanga kakati gye buvuddeko abakungu abo aba M23 bajjako ne wano e Uganda ne babeerako ne mu nkiiko ez'enjawulo nga ziri open nga siza nekusifu nnyo kiri awo nga boogerezaganya n'okulaba engeri gye bayinza okuba nti oba oliawo abatuula ne gavumenti ey'e Congo yabaako ensonga zebataanya n'ebigendwa byabwe eby'enjawulo. Naye Munnayuganda alaba Jonathan Exclusive bw'omutandikisa ku M23 omulamu omukulu ayinza n'obutagutegeera nnyo kiri awo naye njagala okutegeeza nti eggwanga lino erya Congo ekimu kubiritawaanya bwe bugagga bwalyo Katonda bwe yaliwa. Congo liyinza okuba nga lirimu ku ggwanga erikyasinze okuba n'ebyobugagga eby'omuttaka mu nsi yonna. Nti ebigagga by'omuttaka ebya Congo bye balina singa babadde bo bennyini nga bannansi nga gavumenti nga bye babirinako obuvunaanyizibwa 100% era nga babikozesa mu ngeri ennungamu gye balina obikozesaamu eryandibadde nga ly'eggwanga erikyasinze okuba ndooza n'enkulaakulana n'okubeera ery'amaanyi era mu nsi yonna. Naye olw'okuba nti ebyobugagga ebyo ate amawanga mangi wano mu Africa ne wabweru wa Africa abalina obwetaavu waakiri okubikwatako weesiŋŋana nga bayita mu nkola nnyingi okusobola okuba nti butereevu batawaanya eggwanga lino lirimu okutereera kubanga mu mbeera bwe litereera waliwo abataba na busobozi kusobola kufuna bya bugagga ebyo. Bwe liba mu mbeera ey'okukyankalana weesiŋŋana nga waliwo
abagifunamu kyaganye ekyo. Yes, si mu Africa oka oba na mawanga amalala na mawanga ga Bulaya mangi agalina interest mu gwanga lino erya Congo. Amawanga ago olokuba nti gayina amaanyi go buli we gabeera nga gayina interest yago gasobolera ddala okufunayo abantu bega itamu okusobola okutuukiriza ebigendererwa byabwe. Ekyo kiyinza obutaba kya lwatu bwera ne mulabanga ggo agatayina mukono mu kyo nyenga gayina we gayise ne mwesiba kuwe mu 23 nga yo naye nga ekisinga okubeera ekinene nti mawanga gali nti ne bwe mujjayo mu 23 neggwawo era gali amawanga galina interest ez'enjawulo gajja zikozesa okusobola okwongera endala. Babadde bagamba ekitongole ekya UN kibadde ebbanga eddene naye ngeri entalo teziggwayo era ng'ate bagamba nti enteekateeka y'okusima ebyobugagga ate naye ekyagenda mu maaso n'ebitundu byennyini UN gyegenda mu maaso n'okukuuma. Kati okugenda mu maaso n'okulaba nti gyeri ekuuma amawanga amalala gye gali bateekayo abaserikale baago naye ng'ate abasima si gavumenti ng'abantu balala oyinza okwebuuza babitundawa babiyisawo okubitunda oba oliawo. So ensonga ennene esinga okuba nga etawanya Congo by'ebyobugagga byayo byerina ate ng'ekyabuliddwa okuba n'omukulembeze ndowooza ayinza okutegeera ensonga eyo era najja ng'azze kutereeza nsonga eyo weewaawo naye ayinza okuyita mu buzibu obw'enjawulo naye n'abakulembeze abamu abajja nabo baba balina ebyabwe bye beenoonyeza abamu kwegaggawaza abamu bajjanga n'okujja nga bannaggagga naye nga interest yaabwe si yakulaba ggwanga erya Congo lyonna wamu wabula kwe kulaba engeri bo gye babenefitinga mu nsonga eyo. Bw'ogenda okufunira abakulembeze ba Congo bonna gye bazze babeerawo ojja kwesangana nti mulimu ekyo ekintu ky'okubeera abagagga ennyo naye ng'obugagga buba bo mu kwagala kwekkusa nga tatundire na ggwanga lya Congo okutwalira wamu. Eggwanga lya Congo lyandibadde lirina ebisaawe ebiri organized obulungi, lyandibadde lirina enguudo ennungi, lyandibadde lirina enteekateeka ennungi naye ojja kwesangana nga tosobola kutambula Congo yonna n'ogimalako ng'oyita ku ttaka. Tuyinza okukikkiriza nti kyandibadde olw'okuba nti bayina embeera ey'ebibira n'emigga n'ebibira ebimu osobola okukolamu oluguudo n'emigga egimu osobola okukolamu oluguudo ku by'obugagga bye balina singa bibadde birina enteekateeka ennungi Congo yandibadde organized bulungi era yandibadde ensingagga by'obugagga bwennyininyini obw'okulima n'ebirala eby'enjawulo kubanga ettaka egimu balirina era olw'ebibira ebyo. Kati bwe tukomawo ku M23 amawulire agasinga obungi bw'ogawulira gakoona ku ggwanga erya Rwanda gakoona ku ggwanga erya Uganda. Eggwanga erya Rwanda baneighbor n'eggwanga erya Congo era abamanyi history owewala ennyo ku ggwanga erya Congo waliwo akatundu ako nga kalimu Abanyarwanda bangi abantu nga awo waabwe bamazewo ebbanga eddene. Kati olw'okuba nti bagamba badde bamazewo ebbanga eddene abantu bano bakugamba nti gwe tolina bw'ogamba nti baveewo baddewa badde e Rwanda. Kati bo abamu bakugamba nti bali mu kulwanirira ethnicity yaabwe baagala okubeera recognized nti nabo bannansi b'eggwanga liri olw'ensonga nti babaddewo ebbanga lyonna despite the fact nti ate eno balina yakanira mu ggwanga erya Rwanda. Kakati buli wabeera nga mu kitundu mulimu abantu bo abakufaanana mu mbeera ez'enjawulo oluusi kiba kyabwewussa ggwe nga eggwanga oba oliawo abantu abo botabalowoozaako ng'abantu bo. Nja kuba ekyokulabirako mu ggwanga erya Kenya tulina Bannayuganda kuba tubodalinga ne Kenya nga saidi zaidi nga baba bali bali Bannakenya naye nga bali mu Uganda. Twalinako wano ne mukadde waffe Agura Woli yedino zayinayo vice president nga muganda we brother kati ng'eno ono yeesimbye okuba president ne because nti balina ensalooze ezo oluusi toyinza tulina bannaffe wano abali ekisolo Bannayuganda naye nga e Rwanda nayo olaba nga ebamu tulina wano nabo bayita Abanyarwanda nga bayogerwa nti balina mu constitution y'eggwanga. Kati abantu abo oluusi baba balina buli bwogenda mu maaso n'okuba sosola kubatigomya kubayisa obubi basobola okwekolamu omulimu ne batandika okubeera against you.
abana mbebuuza nti bajjawo amaanyi ago wakati awo wenyini we mbadde ngenda okujja nenga okusookera ddala omuntu yandiyadde okumanya basibukawa as in M23 nga bwe nkugambye nti etuntundu eddene eri abantu abo Banyarwanda nenga babeera mu Congo. Kiri kye nkugambye nti toyina ngeri gy'ogenda kugamba nti ogaanye okubawuliriza oba gw'osuubira nti osobola okubagoba obasaanyeewo. So buli we banyigirizibwa bakola enteekateeka ey'okwerwanako. Naye kati olw'okuba nti buli we bakola enteekateeka y'okwerwanako kireeta embeera ey'obutabanguko mu kitundu obubenefiting abantu abalala bali be nayogeddeko amawanga ag'enjawulo kati go ganyumirwa katemba wa mwoyo basima ebyobugagga oba oli awo. Ensonga ki kati batunulira mu ggwanga naga nti Rwanda osupporting abantu abo, Uganda walabika bamanyiiko owulidde ffe nga omwogezi w'amagye ng'agamba nti nteekateeka ya boda yaffe ebiri munda mu Congo tetukola ki tetwayingira mu Congo waliwo entegeddegana olw'ensonga nti Congo waliyo aba ADF abaali bagenda maaso n'okuba nti bakola ki era n'owaliwo enteekateeka y'okuzimbayo amakubo n'ebirala nga bwe byali. Waliwo ababiwakanya nti ebyo byonna bya bulimba ne waliwo enteekateeka ezigenda maaso naye kati kyekyo kyogenda maaso n'okuba nti obugamba nti kyekiriwo oba ekigenda maaso n'okuba nti kyogerwako ku mbeera eyo. Kati abantu abasinga babuuza ani ddala abasapootinga, anaabeera Rwanda, anaabeera Uganda oba mawanga malala. Nze nja kugamba nti basooka okuba nga balina external support. Abamu babe bagambye nti bayingidde mu kitundu nga balina n'emmundu mpya. Oyinza okwebuuza naye of course babanga gye babadde mu kitundu omuli minerals basobola okuba nga badde bazitunda nga ssente balina nga ssente bazirina. Kongo eyo nnene naye kisinga okwewuunyisa nti mulimu n'ebitundu ebimu nja kuba ekyokulabirako waffe Mawogola nti omuntu ajja e Kampala n'addayo Mawogola lunaku lwe lumu. Ne mulimu n'ebifo ebiri hard to reach no nti mu kubeera nti no tewali nguudo zigendayo wane Uganda nti enguudo weeziri osobola okugenda n'okomawo naye nga wala eyina nga you need days 3 days plus ng'otambula within Congo naye okutuuka mu kifo ekimu nga you need more than 3 days okusobola okutuuka mu kifo ekyo lwaba wanene lwa mbeera olw'obunene naye n'olw'embeera y'enguudo n'entambula etali nnungi. So kitegeeza nti waliwo n'abantu nga bo n'ebigenda mu maaso mu ggwanga nti afuga ye Felix Tshisekedi tebakwatako tebafaayo azirongazi balina lemise gavana waabwe bamumanyi ekitundu kyabwe ng'oyo gwe badiringa naye ng'ebya president ebyeri waggulu none of their business olw'engeri ensi gye yakulamu ekyalemeddwa okuba nti eri united okusobola okukwataganira wamu. So abeega tebaggwangayo mu Congo kuba mubaddemu n'obutundu obumu ng'abakulembeze abafuga eggwanga erya Congo tebabufuzeeko paka kisanja kyabwe ekiweddeko nga n'abantu ebitundu ebimu abantu tebalonze ne mu kiseera ekyokulonda neera time neetambula obudde ne buggwako kisanja ky'omuntu ne kiggwako nga tebakyusa na kukyusa lwa mbeera eyo ebaddewo. So ebigendererwa byabwe bakulembeza ki okusinga? Ebigendererwa byabwe bakulembeza kubeera recognized. Tebaagala buyinza wala baagala kutegeera ekyo bayinza okukyogera nti tebaagala buyinza naye basobola okugamba nti bali recognize. Enfunda nnyingi nagambako wano abantu bannabyabufuzi waliwo bannabyabufuzi bangi abatugamba nti bo Museveni baagala kumuggyako naye nga nirali tebaagala kumuggyako nirali tebaagala bwagazi okuba na position ey'okubeera nti be baleadinga ku ludda oluvuganya gavumenti naye nga balina comfortable mu mbeera eyo. Of course twali baddewo omuntu ali comfortable kubeera nga oli ku opposition olw'ensonga nti ekigendo ekikulu kyandibadde gavumenti egaanye okukola ebintu mu butuufu bwayo eveewo endala ejje etereeza ebintu naye ne weesinga na waliwo abalwana okubeera nga babeera ku forefront eno ku opposition than okubeera nti bakwatagana okuggyawo oli omuntu alemesa embeera okugenda maaso okubeera nti nnungi. Kati bo taagala fiirwa kafooke kaali kati waliwo abakugamba nti bo baagala kubeera recognized naye waliwo najja okugamba nti ababakozesa baagala ku bya bugagga biri mu ggwanga lya Congo naye banoonya ensonga gye bayinza okufrontinga eyinza okubeera bout omuntu gyasobola okugula n'agamba nti bambi batuufu naye nga behind waliwo ensonga endala enkulu ey'ebyobugagga nga bwe natandise nenkugamba nti ekitawanya Congo ebyobugagga byayo era n'abantu bangi abataagala ebeere stable abamu bannansi bennyini
waso kubayo munagaga wale banagaga ba billionaires e Congo nga bugagga bwabwe buli because of minerals the Congo nga bazitunda era bonga bayina ebitundu byabwe nga biba bimanaginga nga ne president ayinza nakulinnyayo nenga bo babifuna mu mbeere eyo era nga bo embeere ne banyumira ne ku munudu guno mundu etokote goma ne wala ekyamazima mulimu aba benefiting mucho kati abo tobanyumiza stability tebayinza najikiriza kubeerawo baba baagala wakiri wabeewo enkyankana kati waliwo okuteesa okwayogeddwako mukulembeze gw'eggwanga erya Kenya Ruto jukira nti kati ye mukulembeze wa East Africa mu nteekateeka ya East African Federation naye bwe yayise olukiiko olugenda maaso n'okuteesa owa Rwanda n'agamba nti nze ndi willing ogenda maaso n'okuteesa olw'ensonga owa Rwanda badde bamwogerako nnyo nti yakiri emabega waliwo n'amagye of recent agagobwayo mu ggwanga erya Congo naye galimu aba East Africa bangi oli n'agamba nti mwenna mufulume mugende n'aleeta waliwo abalomaniya nga emmundu ebalemye bakeese ne baleeta abalala of course bw'oleeta amasinaala gyalwane mu lutalo nga gyalwanira environment ali foreign mu nsi ne baba manyi eruva naye nga ali foreign tamanyi kitundu kyalwaniramu gwe ne bw'omuleeta ng'emmundu amanyi ojjukuba omuntu ali munda mu kitundu kizibu okumwepankirako era omukuba naye ebisinga obungi bikutawanyamu n'olemererwa so kakati nabo babaleese ne balemererwa kakana basuddewo emmundu oba oliawo ne support teyabadde eriawo ne bano balina emmundu empya balina ebyokulwanyisa ebipya emmundu ne bakaika ne baddayo naye nga abasupportinga bo oba abaleeta embeera eyo bwe banaaba ebigendwa byabwe ebikyalinga bwe biri okuyinza okuba ekiro eky'obugagga okuyinza okuba n'ekino ekyokuba recognized nga tebinnakwatibwako okukosi embeera eyinza okubeera bwetyo mu Congo ebbanga lyonna okujjako nze kati eyinza okusaba gavumenti eyaffe ya wano kwe kutunuulira bannansi Uganda yemu ku ggwanga erikyasinze wano mu Africa okwaniriza abagwira naddala nga bafunye obuzibu mulabye embeera bwe yali mu ggwanga erya Rwanda babaleeta Burundi bwefunye ebizibu babaleese banafa ab'e Somalia bafunye obuzibu nga bano bannayuganda baleeta abagwira bajja wano nnyo era ne babaaniriza era ne babalabirira mu mbeera ey'enjawulo ekyo kirungi naye mu mbeera ey'okwagala okulabirira abagwira abo namwe mugiramu ebizibu birala bingi naye ate mu ngeri endala tulina n'abantu baffe bannansi bannayuganda ababeera mu mawanga amangi nga bafunirayo ebizibu oluusi Uganda ne lwawo kurespondinga ku bannansi ndowooza Uganda mu mbeera zino etandika okukoppa engeri gy'eyinza okuyambamu bannayuganda abaali mu ggwanga erya Sudan ne bafuna ebizibu obuyambi bwabwe ne bubeera butono mu kubayamba okusobola okuvaayo tubadde n'abasuubula mu ggwanga erya Sudan Southern Sudan ne babbibwa abamu ne battibwa twawulirangako n'abannayuganda battibwanga ku mmotoka zino naye era n'olaba nga response ya Uganda eri awo bwetyo si eyo ey'omuggundu okusalawo ku mbeera y'abannayuganda ne tubeera ne bannayuganda mu mawanga amalala ag'enjawulo bafunye obuzibu naye nga towulirawo mu nteekateeka y'amaanyi ya muggundu osobola kutaasa abantu amawanga amalala genda gajja abantu baago mwalaba wano era Southern Sudan nga bannakenya bajja abantu baabwe naye nga ffe engeri gye tukikolamu oba oliawo si ye yegamba nti abantu baffe bali mu kufiira ku mawanga tulina kati embeera eri mu ggwanga erya Congo ekyamazima bannayuganda bangi bali mu mbeera eyo nga bwe tuwaniriza abantu abalala ne bannayuganda tubawe special arrangements ez'enjawulo okusobola okubataasa babeere nga bava mu mbeera eyo baleme kuba nti ate bafiira mu mbeera etali nnungi walabye ab'ekinsasha bwe bagenze maaso ne beekyanga okukana nga bookyeza fulaga zaffe omuntu okwokya fulaga y'eggwanga lyonna ako kabonero kabi nnyo akulaga nti omutima gwe gy'oli kitegeeza ne bwakwata ku muntu w'eggwanga eryo of course aba ayagala kumutta so abantu baffe kukwatunuulira abali ekinsasha abali mu ggwanga erya Congo mwennyini n'okukola enteekateeka okulaba nti bannayuganda basobola okubeera safe ate basobola okuvaayo okukoma wano embeera bwe eritereera oba oliawo nedda bajja kuddayo naye nga manyi nti embeera egiza okukakkanako bayinza okutuuka mu kuteesa Felix si ayagala wembadde njala okubuuliza ntunatera okumaliza mbeera kyeyinza okukiza mu nteeko bino byonna ne biggwawo ekisooka okuteesaganya kwennyini ne gavumenti ejja kugamba teyagala kugondera bayeekera okuteesa kwennyini omanyi kyabu ebiseera bimu kibanga kya bunafu gavumenti eri mu buyinza okuteesa n'abayeekera naye ate kya bugunjufu okuteesa mu buli mbeera etaase obulamu bw'abannansi because bw'oleka nekigenda maaso mu mbeera eyo ng'okuteesa kwandibaddewo ne kutaasa oba oliawo akiyinza okubeera nga gwe olabisenga omunafu naye ng'olina ky'okoze ekyamakulu ennyo
waliwo n'okulaga amaanyi nti ogalina. Nawulidde ku ambassador wa Rwanda ng'agamba nti kano kagoma ke bakutte katono kyali kituuza. Oba oli awo abantu bayinza okweyongera n'okukwata ki ye ng'atunulira engeri embeera gy'erimu nti bandyongerayo n'okukwata ku bitundu ebirala. Kati kitegeeza nti olese bagende maaso n'okuyingira mu bitundu ebirala, olina obweteefuteefu obw'okukuyambako mu kulwana. Jjukira ensobi gy'asooka okukola amagye gonna. Yinza okutaba nsobi olw'ensonga nga bwe nkugambye nti amawanga agatwetoolodde oba ageetoolodde Congo n'agali wabweru wa Congo mangi agalina interest ez'enjawulo munda mu Congo. Nti ne baba basindiseeyo basirikale bayinza okuba abasirikale tebasindiseeyo busindisi genda kuyambako ku Congo kubeera stabilized naye nga bagenze bokkola mirimu gyabwe mu mbeera ey'enjawulo. Kati bw'abagoba abanga agamba nti kati kambagobe neetereeze n'aleeta Abaromania emundu ne bakeeta. Kati ne bano bakugamba nti mpozi ng'otweseza naffe tetukomyawo bazanyi, tetukomyawo abasirikale baffe kutaasa. So okuteesa kuyinza okumyawo abasirikale ne bakomawo mu ggwanga erya Congo ne bataasaako ku mbeera egenda maaso. Naye ne boogenda okuteekayo balina interest ki mu mbeera eya Congo. So waleka okubaawo embeera abantu bonna ba stakeholders okwenyigiramu. Amawanga aga East Africa ne geenyigiramu, eggwanga lyennyini erya Congo ne limanya ddala lyagala kukwata direction ki okusobola okusurvivinga okubeerawo nga tebalina insurgency eziwe zityo, ate era n'amawanga gali wabweru wa Congo wa Africa. Njako ekyokulabirako ku mbeera eriwo kati Donald Trump byali mu kugenda maaso n'okusalawo akulembeza kintu kimu America. Ye tafaayo bannayuganda bameka bagenda kufa nga tebajjanjabiddwa, tafaayo bannayuganda bameka nga bagenda okuluzinga emirimu gyabwe ebyatandise dda actually. Emiya statement emu bweti ne bagoba abantu abasukka mu 1000 ku mirimu mu bitundu eby'enjawulo olw'ensonga nti ensimbi zaabwe zibadde bagenda maaso n'okozesa ziri affected ne statement eyo emu yokka yateekeddwako omukono. So kitegeeza nti ye interest ye simmwe, interest ye bali bannansi b'Amerika basooka okuba nti atunulira. So ne heading agenda maaso n'okutunulira eggwanga lye, interest ye naye yinza okugamba nti interest yange ya ggwanga lyange. Naffe nga Africa tuyinza okugamba nti interest yaffe ya Africa. Ne East Africa negamba interest yaffe ya East Africa. Ne kati obuzibu buli awo nti ne bali abaagala okuba nti bayingira babeere nga babba kuba bagamba nti minerals tunazifuna mu mbeera eri organized zijafunanga twagala. Olaba abantu abagagga bagamba nti bafuna ebintu mu mbeera y'amagendo naye nga waliwo embeera ennyangu mw'oyinza okufuna ebintu naye oluusi ng'ebeera expensive oba ng'erwawo kabanako okuyita mu mbeera eyo ey'obubba. Kali mulimu bagamba nti bw'otunaagula ebintu ku Congo butereevu ne minerals butereevu na buli kimu Congo egenda kugaggawala nnyo etuyiteko oba kigenda kubeera expensive nnyo okusinga ffe. Jokozinga n'amawanga nga Belgium n'abalala nga basinga ku tradinga mu diamond naye nga tebamulina. Diamond ali Congo. Kati nga webabuuza yo Congo emufunamu ki? Mwe mufuna ensimbi mpitirivu buli mwaka ezivudde mu bye mutunda mu gold mu diamond gwe mufunye, naye bano bannannyini diamond bo bafuna sente mmeka? Ojja kwesingana nti waliwo abafuna sente ezo naye bali kagite na black market engeri ebitundibwamu ebitundibwa mu ngeri eyamba ggwanga kufuna musolo, eyamba ggwanga kulaakulana na ggwanga kugenda maaso na kuzimbibwa kutambula bulungi. Kale tweyanziza ensonga ndooza abantu booli awo abadde bakyalinamu okukyebuuza booli ensonga zibannyonnyoledde bulungi naddala omuntu yandyagadde okumanya ebigendererwa bya M23 eno byebiriwa era nakyo nsuubira bakitegedde nabaani abayinza okuba nga bakisindiikiriza okuba nga weekiri era nsuubira nakyo omulungi andaba akadde kano ogeze maaso n'okuba nga okitegeera. So kyolina okukola kiri kimu beera ng'osubscribinga otwegatteko ensonga nga zino atubeera tuzikuleetera obeere ng'ozimanya bulungi. Atweyanziza omukulu era iffe wano ku Jonathan Exclusive ensonga ziri ez'Amawogola South wetuli okuba nga tuziggusa. Omwaka gwatandise omwaka ogwa 2025 gwe mwaka ogw'ebyobufuzi. Omanyi kisinziira ku ndowooza ya muntu. Ebiseera ebisinga obungi omuntu obamuwa mandeeti y'emyaka 5 agende maaso n'okuba nti ye mubaka wa Parliament, agende maaso n'okuba nti ye mukulembeze, yeetaagwa okuweebwa obudde akole kyalina okukola mu period ye. Period ye bwegwako nga takoze ate tekigaana abalala kujja kugamba nti ndowooza katujje tukwatemu tulabe engeri gye tuyinza okutuusaamu ekitundu kyaffe mu maaso. So oba oli awo tugenda kujja
atutegeeze bannaffe bannamawogola South, tubabulire ensonga zaffe, baziwulirize, buli omu bamuwulirize. Ku mulundi guli ogw'okusalawo bakkire akabokisi basalewo nga banaaba bayagadde. Tweyanza. Kale nze Jonathan Exclusive era nga ntambudde ne Suna Photography okubanga akutambuliza ensonga zino mpola mpola okubanga atuyambyeko ekifaananyi ekyo okubanga kikutuukako. Ajjukira nakugamba nti Suna Photography waali ku mikolo, mbaga, kwanjula, mikolo gyonna egya buli kika. Yampadde ofa ya campaign yonna. Agenda bbaawo. Agenda kuba ebifaananyi bya campaign byonna. So abagenda okukola effujjo mu campaign mujja kulabirawo nga nga bakutibye totegedde gawadde kyokola. Kuba twagala akalulu k'amazima na bwenkanya. Weewaawo. Abalabi njagala musigale nga mulaba Jonathan Exclusive, nze Maurice Mukibi. Kale webale kubaako genda maaso n'okubanga osubscribe.